Yona gye musinzira okubanga mutuuliza mugamba mutya muli mutya kansuubire nti muli balamu era nga ne gimukwasako engalo gigenda mu maaso bulungi olunaku lwayo tugenda kuba twogera ku ebyo ebyokudda kw'abaana mu masomero. Embeera eyabaddewo ng'abaana badda mu masomero wagirabye otya yakuyisizza etya yogera naffe olunaku lwaleero ku ssimu. Naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okuba nga nkujjukiza gwe wenna nyumirwa okusiba ku bizannyo egy'enjawulo nti tuli mu biseera bya Africa Cup of Nations osobola okuba ng'osiba ku mipiira egy'enjawulo ng'okozesa 1xbet gw'atanagiregisteringa osobola okikola olunaku lwaleero kubanga kyangu nnyo ate nga kya bwereere. Njagala okutegeeza nti bw'oba wakaregisteringa ojja nafuna bonus ya bitundu 200 ku deposit eyo gy'osooka oteeka ku akaunti yo, era nga bw'oba oyagala okuba ng'ojoining essaawa eno yennyini nja kusaba okiriikinge mu link eri mu description ya video eno yennyini. Obe ng'okozesa promo code 256C 256C obe ng'ofuna bonus yeeyo ey'ebitundu 1,200 ku deposit gy'osooka oteeka ku akaunti yo. Njagala okujjukiza nti gwe wenna ali wansi w'emyaka 25 teweetantala ku betinga, ate ng'era okubetinga kwandiba okw'obulabe ennyo. Eri oyo abetinga n'olwekyo betinga responsibly. Ali ku ssimu olunaku olwaleero yogera naffe asoose otubuulire okuddayo kw'abaana ku masomero bwe kwakuyisizza. Hello mukulu nze matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United ey'aba Big Boys. Big Boys. Ogamba otya Big Boy? Sebo nga kibi nnyo eky'abantu abasazeewo okwejja mu nsi. Wabawulidde naawe? Nze nnyinza obutamanya bigenda mu maaso mu ggwanga. Oli ne yeetuga kubanga tebaamututte mu ssomero ly'ayagala. Bannange tuyamba abaana okubabuulirira nga bakyali bato baleme kwesiruwaza nga bakula. Kituufu. Ate nzikiriza mbuuze ku musajja ng'oli eyo weeyita Big Boy naye nga underway emu ogimalamu weeks 2 ate erimu n'ekituli. Mpulira. Underway yali enjeru kati ya brown. What a joke. Naye obalaba ddi? Oli eyo oyimba ogamba oyagala kukiringa na ba Big Boys naye nga stokes za bituli. Stokes ez'ebituli waziremeramu. Obugere butambulira bweru bulingiza buli kaseera bulinga obuvuga tingatinga. What a pity. Oli eyo owoza you want to bamba kyokka nga amaanyi g'ekisajja mwezi ku mwezi agago gabeera ku battery low. Gakulemya okunywa ku hone goat weed ofuuke monster nga ffe osobole okukiringa naffe ba Big Boy original. Mpulira taata. So terrible. Owoza oli Big Boy kyokka omukyala awakati omulekera yadde ez'akameeza. Abeewaka obaleka baayuuya n'ogenda mu banno okulya emmamba n'olusaniya. Lwaki teweefuga kisajja ggwe ka small boy? Nedda. Kiki? Lekerawo okweyita Big Boy kyokka nga bw'oyingira mu kaabuyonjo ovaayo penalty zo ziringa za Aubameyang owa Arsenal. Wangi? Penalty ozikuba bweru. Big Boy atalina target naye taba mwangu. What a joke. Presenter simanyi nawe weeyita Big Boy. Of course Big oli ku radio weeyita Big Boy naye nga weefuge. Nsaba abakuba amasimu mwefuge wadde tuli mu mwaka mpya. Hello Sebo weebale kuweereza. Kale sebo. Nsaba y'akayimba ka Eddie Kenzo akagamba nti nze mutuufu. Nkaweerezaako ku Lusumu namwandu w'omugenzi Sheeka Muzaata. Gwani akamuweereza? Nze myasi
bawa kulusuumu omutuufu era omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga ow'entebe mu kitoolo. Kati oliwa? Essaawa eno ndi wano eno ne ba big boys tukirinze. Baani? Aba GTC Air and Sea Cargo abaleeta ebyamaguzi by'Abannayuganda okuva e China nga bakozesa ennyonyi oba emmeeri. Ebintu byo bye wabatuma baabituusa? Seba akabuuza ajjako. Ebyamaguzi byange baabireese tebirina buzibu bwonna. Ate baabyanguyiza n'okusinga bwe nalowooza. Era kati bizinensi yange egenda kufuuka y'aba big boys. Mukiringe. Bannange. Era ndi wano ku ofiisi zaabwe ku kizimbe kya Jafari Kibirige ekiri opposite ne Universal House ku Luwomo Street. Weewa wali ofiisi. Beebale kubanga bakoleddeko ku bintu. Sebo naye lwaki gavumenti tetuyamba kufuna ku mirimu mu mpaka za Africa Cup. Muli basambi ba mpiira? Oli musambi wa mpiira? Ate olowooza basambi bokka be babeerayo? Ate abatendesi, abalongoosa ekisaawe, abakwasi ba kamera, ekyo kyonna emirimu gyegiri. Kati kwegyo ogw'oyagala guliwa? Gwa kufuuwa. Ogusobola? Sebo naawe osobola okufuuwa. Ky'olidde kye kikweyimirira. Mbadde mmanyi twogera ku bya kufuuwa. Ky'ogamba tosobola kufuuwa? Mukulu, mbadde mmanyi otegeeza okufuuwa firimbi mu kisaawe. Gw'olowooza osobola okugifuuwa nga tolidde? Abakubi b'amasimu wadde tuli mwaka mpya nsaba mwefuge. Ali ku ssimu omulala. Presenter. Wanjinya. Nze Mama Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Zirobwe. Ku faamu y'amajanja. Agamba ati omulimi mu mwaka 2022. Kambuuze ku yeeyita Big Boy. Naye nga wafunisa akawala k'essomero olubuto n'odduka. Buli lw'olaba ayambadde ng'owa poliisi nga weekweka. Musajja gwe osaana kukwatibwa okubwa ekibooko mu lujjudde ku City Square nga bakuyiyeeko amazzi ate nga biragibwa butereevu ku mutimbagano mu live streaming. Live streaming si steaming. Naye bannaye ebintu bikyakutawaanya. Abayizi bazzeeyo ku masomero nga toli mu kibiina kubasomesa. Wabula otama musajja gwe. Ne mu 2022 oleese olugezigezi? Naye nkulayirira omumwa gwe gujja kwatika. Gujja kuyulika. Ate kibi nnyo nti mu mbeera gye tulimu ab'amasomero bakyasaba abayizi toilet paper. Eggulo nazizzaayo Joani ku ssomero naye katono nkuba abasomesa ebikonde. Lwaki? Ebintu byonna bye bansaba nabitutte okuggyako toilet paper. Ne mbagamba nti nze sijja zireeta. Omwana oba tebamusomesa babireke. Sebo ne baŋŋamba nti omwana muzzeeyo paka ng'aleese toilet paper. Who do that? Ekisooka embeera mu ggwanga mbi. Abaana babadde waka naye nga tebalya kimala. Tebalina kyamaanyi kye babadde balyayo. Toilet paper omukaaga essomero lisaba zaaki. Ekirala amasomero maavu. Abaana tebalina kye bagenda baliisa kiryawo era kyamaanyi. Toilet paper zonna ezo banaazikozesa ddi? Olaba amasomero bwe gatalina parental care. Etya? Tegasaasira bazadde. Era wensabira gavumenti
nti nga bwekola amateeka g'amasomero amalala eteekewo etteeka ku kweyonja oluvannyuma lw'okukyalira kaabuyonjo mu masomero. Waliwo okunaaba engalo anti abaana bavaayo banaaba engalo. Amasomero gakolengayo ekifo abayizi we bavugira eggaali. Tukooye okutusaba toilet paper ku bwavu obuli mu ggwanga. At least enfuufu eri buli wamu. Mu kifo ky'okutusaba toilet paper batusaba akakutiya k'enfuufu abaana bakwekweye. Muzadde munnange mu mulembe guno? Ffe twakula tukwekweya olaba twafa? Abayizi n'obatuma toilet paper nga badda ku ssomero nga balinga abagenda mu mpaka z'okupa. Tusaasire maama, tusaasire. Oli kumpewo. Anyway, abadde ndowooza ategeeza empaka z'okupaakinga. Okay, ali ku ssimu omulala. Hello? Fuluma taxi yange genda olinnye boda oba kabangali. Sigenda kutwala ekyo sikiddamu. Mukulu. Omulala teeka wano. Gwe bikkula keesi yo tulabe by'olina. Ssebo. Alo? Mukulu twakutte dda baani abo? Ono omuyizi mbadde mmutwala ku ssomero kyokka mu keesi ye talina maweke, talina sukaali, talina yadde ebinyeebwa. Kaakati ebyo mugambye nze sigenda kumutwala. Omuyizi atalina byakukozesa sigenda kumutwala. Kiki ekimutwala ku ssomero? Addeyo eka. Gwe sigenda kutwala, ddayo oba genda olinnye paatulo. Naye tolina buyinza bukebera bintu by'abaana. Olowooza siri munnayuganda afaayo? Naye anti ebugwo si mulimu gwo okukebera ebintu by'abayizi. Kati gwe gugwo omuyizi atalina maweke agenda kubba bintu bya banne ku ssomero. Gwe gw'ayambadde ettaayi bikkula keesi yo mangu ndabe by'olina. Naye tolina buyinza kukebera bintu by'abayizi. Kondakita wamma nfuniraayo embooko. Kibulenge ogwo mulimu si gugwo. Lwaki tolina sukaali? Mu keesi yo ndaga sukaali. Aliwa mmwe mugenda okubba ebintu bya bannammwe. Ssebo driver. Mu buugi ogenda kuteekanga mu nnoni. Wowe. Kibulenge. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.